Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabye ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Omwaka gukututte gutya? Omwaka simu tegubadde mubi gwebaliza Mukama kozi tubadde balamu n'ekirala wotambula mu bifo ebimu omanya nti Mukama abadde mulungi gy'oli. Tuka mu kino ekifo kikulaga nti Mukama akushara abadde mulungi gy'oli kozi ababa batasobodde kweyamba bangi n'ekyo nabaddeko ku Mulago Hospital naye era ng'embeera wabaddewo ababadde bafiiriddwa wabaddewo kale kwegamba mu bufunze kyenyiza okugamba omwaka gubadde mulungi. Abayimbi omwaka guno gubayisizza bubi abamu gubayisizza bulungi. Musically, how are you doing? Musically, I would say I'm fine. Nkoze mu COVID nkoleddemu ennyimba mukaaga. Mulimu ne collaboration zonna nezikola bulungi so nkyebaliza Mukama. Nina n'oluyimba olutaba lutatwa Kisosa. And of course January ng'atandika ngenda kuba nti oluyimba olulala. Obadde osirise nnyo twali tulowooza nti ogenze mu byakulima kati. Naye nga nasirise sinasirika. Mbadde sinasirika mbaddewo oluyimba lwaffe olupa terunabaweza mwezi. Kino ogenda kikolera bbanga ki? Ekyokuba nti ogenda mu bakateyamba n'obatwalira ku bintu. Muli lwe naafuna musuubiza Mukama nti muli lwe naafuna kozi nze nga Roma mbadde sikolanko ssente mu music era sente ze twasooka okukola abasinga mwanzira abazaaliza MTN era naffe tutodde ne tuzaayo. So buli we naafuna Mukama lwanangabiriranga nange nganziza. Kiki ekibadde kikuleetera obutakola mu music ng'abamu bo bafuna kasente? Shows bazigala ate ndowooza ndi muyimbi oba mupya kozi ndi wa 2 years. Ate shows bazigala. So nalina ennyimba bbiri nga tunagenda mu COVID. Ennyimba endala omusanvu zonna ze nnina zibadde mu COVID. So ebintu bibadde byanjawulo on my side. Things have been a bit different. Tubadde tugezaako zimba brand, kukola ndongo, which I thank God nti yo tugikoze ate n'abantu bagisiima. Bagale buli wonaafuna akasente ojja kuba okikola. Abayimbi kimanyikiddwa nti muli expensive. Era kameekaapu, engoye, mulyanga bavubi. Kiki osuubira sente nga mmeka z'osuubira okuba nti osobola okweyonoonako the same time osobola n'okuziteeka mu bantu nga bw'oba waabalala tolina wa change. Hello, excuse me. Nyabo. Bw'oba waabalala tolina wa change owa ky'olina kozi naffe era wano tuwadde kye tulina. Mpadde kyennyina sirina nnyo tuwadde kye tulina. Ne bw'oba olina emitwalo 10 n'ogabako emitwalo 2 oba 3 oba ogabye so okyeteekamu nti mu lwe naafuna kiringa kimu eky'ekkumi nina okuyamba oba osobola okukikola. Abasinga kyogamba abayimbi abasinga okuba nga tebajjumbira nnyo bintu bwe biti baba baagala nnyo akasente kaabo. I think buli omu aba n'egyayambidde olusikyota aba oyinza okusanga nga yayamba banayimba ku kyalo oyinza okusanga nga alina byakola osanga bimutamanyi. Because of course since this is my first time to help when I have just leero gwe omulundi gulabika gwe musoso mmanyaako. Bulijjo obadde okikola? Oyamba munange newaba mukwano gwo n'omugaana akugamba nina ensonga bwe nti ng'osobola omubeererawo embeera ebadde embi the last 2 years embeera ebadde embi so gw'osobola okubeererawo wesanga ng'obeereddewo era oba oyambye. Ani alina ekibuuzo? Nengamba nti this year birthday yange njagala gikola nga nziza eri community. So by this year kino kyembadde nnina okukola because birthday yange by 28th but nabadde just ninako wabudde nenkola kiro. Ebivulu babita wetegese otya? Kukola of course kuyimba kukuba ndongo kukola batuyitira wonna Aroma twagala obeere wano
wenzijira. Akayimba kapya kalina video. Yes, akayimba kange akapya bakayita Tokisusa kalina video kekadda ku Yola featuring B2C. Okay. Yeah, and of course January tugenda batukola oluyimba olupya. Why? No. Enyimba zange ndi muwandiisi nange neewandikira naye ennyimba ze nnina zina ba writers ab'enjawulo. Why? Abantu baali batubuuza ekibuuzo nti wafuuka 181 akasawa kuba Yola. Yola wa myezi 3 emabega wakimugiyita Wampikwanda alina oluyimba olupya. Yakuba ssebo. Nzikiriza ne Tokisusa yakubye tanakuba oba lwakuba lupya. Bonaoluwa amatumu ebyo ojja kulwagala ne bafaani bajja kulwagala. January bagenda tuta endongo. Yes, ate January neeteeseteese okubawa oluyimba olupya as well. Yeah. Jambo mmere. Keki ya pembe ne soda n'ebitonotono byetusoboddewo kale. So he's going to sing with me happy birthday. Okay. Itayo nga basatu bana. Okay, some of you abasobola okunjoininga mujoin. Okay, turn. Abasobola mujoin. Jangu. Join me please. Mujhe side there. Thank you. Anyone else can join me? Tugende nabo. Bado jabatwalira. Okay. Bado gena batwalira. Bado naba kwate kaso. 10 years old. Happy birthday to you. Happy birthday. Sing the one. Happy birthday to you. Ayo yingide float. Amufune kasabule ali mugabe. Celeb Jazz. Hapa ni nene. Tuli ku birthday yani Aroma Kano yayimbako ne ba B2C oluyimba olw'amaanyi mugabira bakateyamba leero mazaalibwa gaweze emyaka mikaana This year birthday yange ngenda gikolera njagala gikola nga nziza eri community. So by this year kino kyembadde nnokola because birthday yange by 28th but nabadde just nako wabudde nenkola kiro. Ebivulu babita wetegese otya Kukola of course kuyimba kukuba ndongo kukola batuyitira wonna Aroma twagala obeere wano wenzijira. Akayimba kapya kalina video. Yes, akayimba kange akapya bakayita Tokisusa kalina video kekadda ku Yola featuring B2C. Okay. Yeah, and of course January tugenda batukola oluyimba olupya. Why? No. Ennyimba zange ndi muwandiisi nange neewandikira naye ennyimba ze nnina zina ba writers ab'enjawulo. Why? Abantu baali batubuuza ekibuuzo nti wafuuka 181 akasawa kuba Yola. Yola wa myezi 3 emabega wakimugiyita Wampikwanda alina oluyimba olupya. Yakuba ssebo. Nzikiriza ne Tokisusa yakubye tanakuba oba lwakuba lupya. Bonaoluwa amatumu ebyo ojja kulwagala ne bafaani bajja kulwagala. January bagenda tuta endongo. Yes, ate January neeteeseteese okubawa oluyimba olupya as well. Yeah. Five, 6, 7.
oyingidde float. So, thank you. Njagala tulye keeki yaffe fembi. Ne soda, n'ebitonotono bye tusoboddewo we. Kale. So who's going to sing with me happy birthday? All of you, Okay. Cutting, no? Yeah. Itayo nga basatu bana. Okay, some of you, abasobola okunjoininga kujoin. Okay, stand. Abasobola mutse. Jangu. Join me please. Mujhe side there. Thank you. Anyone else can join me? Tugende nabo. Bado jabatwalira. Bayogenda batwalira. Alina bakwate kaso. Amufune kasawule ali mugabe. Celeb Jazz. Company nene. Tuli ku birthday yani Aroma Tano yayimbako ne ba B2C oluyimba olw'amaanyi mugabira bakateyamba leero mazaalibwa gaweze emyaka mikaana. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.